Otyo kulika ennyo mukumulamuko okyali mukulaba program Akalulu 22 ku Bukedde TV1 kwebaza okubanga akalimi okyakakuumiddaawo nga bwe nakutegeezezza tusobola okwegattibwako munaffe Keno Musanyusa amaze okubanga tweyungako yesimbyewo mu kitundu kya Nakawa East ayagala naye obubaka bwa Parliament kadi ya Democratic Party. Tukyagenda maaso n'okuwayamu ku mulamwa gaffe ogutunuulidde okunoonya akalulu awamu n'ebisuubizo abeesimbyewo bye bakola. Nze Ronald Sebutiko muva Nakasongola weze ndiwo okulaba nti tutambuza ensonga zino ate olunaku olwaleero. Mwami Keno kasooka omukisa obize kuwa tulaba ku Bukedde TV n'oluvannyuma ate tugende maaso n'okuwayamu. Tusanyusa okulaba nkyaya leero. Nsaba wanzikirize nzijeko masiki eno ne bannayuganda banzikirize naye nga sinabuuza ku bannayuganda njagala kusooka kubajjukiza nti obulwadde bwa korona we buli ate butta ate teri gwe bwasise n'akomawo n'olw'ensonga eyo fuba okulaba nga okozesa masiki ate ensonga endala saawo social distance era noonya engeri yonna gy'obusitingamu immunity mu ngeri yonna nkakasa abasawo bazze batugambe ensonga eyo. Bannayuganda mwebale nnyo okukeerera ku Bukedde TV. Nsaasira mu kifo ky'okubuuza. Nsaasira abantu abaalonda ne balonda abantu ne batadda. Nga balabi. Bantu bangi tufunye ebizibu bingi nkakasa ne bannange bano bakifunye ekizibu kyekimu. Batubonyaabonya batukuba emiggo gye tutaasa. Bagamba tubalonda naye temukola ki? Temukomawo. Konze bannange omwana mukulu wange bw'abanga ye yasemba mu kibiina nze agenda okutandika P1 ate onkuba otya emiggo mu advance nti gwogenda ku ssomero naye olabise okusemba kankukubira eddala emiggo ayogere n'ebibyo. Kale nno abantu tebakyayagala kubabuuzaako oba balamuzaako mwebasuze mukyabamaama totubuulira tetulina amasomero bataata mbalamusiza totubuuza tetulina mirimu oba ogamba bajjajja mbalamusiza nga mwe mwasiba abaana baffe kugamba obusungu bungi namusa ku bantu nga bo bakugamba tetwafa dda sebo ensanyusa gyo Christmas nagiriiridde mu ghetto eya New Ireland. Kulikayo. Naye abasajja nze nafuuse pastor waabwe nze nafuuse faaza naye nga twanywedde buugi. Christmas neyitaawo. Christmas yakidde mu buugi. Nga mwali. Yensi gye tulimu so nga twalinga tukimanyi Christmas kitegeeza kusikaasikanya naye nga basikaasikanya biki. Nga tewali kya kusikaasikanya. Awo navudde muganda wange ne ngenda wali mu Luzira ku mipiira naye kyakusaalirwa kunene nnyo waliwo munnaffe yakoseddwa nnyo yabadde azannya n'agwa n'anuubukira ddala era ne hajinkala ensonga zino yazirabye naye tulina ebizibu bingi abe waffe tebakyagala nababuuzaako tugenda kubiraba tulina ebizibu bingi aba yanaataasa namwe mulina okufuba okubasomesa kubanga ebizibu ebimu oyinza oba nga singa olina okubikolako mwewala okusuubiza ebintu nga temusobola kubikolako musuubize bye musobola naye tugenda bitukako ebizibu tofaayo njala ngende wa mwami David Mishango. Mwami Mishango munoonya kalulu akali scientific Mbale County naye ebizibu ebirimu abantu b'Embale obitegeera bulungi ensonga zoogerako ze zibaluma. Ebizibu ebirimu abanabbale mbitegeera bulungi. Mbale nagituuka mu mwaka 91 n'emyaka 23 24 kati n'emyaka 53 mazemu emyaka 29 nadduka okuva Etteeso mu biseera by'entalo zaalakwena. Kitegeeza essaza lino ndiwangaliddemu nnyo era emyaka gyange egy'obukulu egisinga nyimaze mu ssaza Mbale. Mu bufunze Mbale ly'essaza eri emabega okusinga amasaza oba constituency eziri mu disitulikiti y'e Kayunga. Abantu 9 ku 10 balimi naye balimira lubuto. Balima gye balya tewalika kutufizaako kutunda. Munabbale tulinga motoka nkadde zeekola ki zeerya. So ekintu ekyo tukimazeemu emyaka egisoba mu 20. Speed essaza kwe lyali tandise okukula naddala ku mulembe gw'omugenzi Dr. James Makumbi Katonda amuwumuze emirembe. Emyaka 5 okuva mu 96 mpaka mu 21 amalwaliro amasanyalaze speed kwe yali atandikidde essaza eryo bwe twakola enkyukakyuka mu 21
twatandika okusamba match time kudda mabega bamakati enkulakulana eserebye nnyo kubanga wenjogerera abantu obutasoma ffe tuli emabega mu kayunga yonna abaana basoma bubi amazzi tunywa wamu n'ente kyalo kimu kibeerako bowa emu nemenyeka nemala emyaka nga tebagikola ne tunywa amazzi ag'omu bidiba kati era bowa omubaka wa palamenti abalina ogikola omubaka wa palamenti yagaba omugaati gw'eggwanga ya monitoring sente zonna ezikola ku mpeereza y'emirimu mu ggwanga ziva mu palamenti okimanyi bulungi abantu ba district ne ku magombola balinda sente ziva mu central government kikwewunyisa amasaza agatuliraanye awo mulina Ntenjeru North tulina Ntenjeru North wa owekitiibwa Lugorobi osala busazisezibwa n'ogende bamunanike wa owekitiibwa Muyingo n'osala River Nile n'ogende wa Morris Kibalya bogerageranya amasaza agatuliraanye kumpi tuli muliraano tulinga abali ku mizigo ngabora bwe muliraana emizigo gaina bigabasinga gaina bye gatusinga ne twebuuza esente bo bazifuna batya ekyokuddamu ne tukifuna nti president yagambe mabegako mu kampeni ezagwa ziri nti buli lwolonda obubi bw'omulonzi mu sazalyo omubaka agenda okutematema omugaati gw'eggwanga okuguleeta n'oba ng'olonze bubi yerowoozaako ategeka bibye olinga omuntu anywa amalwa oba soda naye ng'oluseke lwakola ki tera okwiraga mbu abeena omwetuga lwazibikira so kitegeeza ebyo mu mukwano gwange byabadde ayogerako abantu balekerera okusengeka ensonga mu madaala eriyo ebizibu ebijja kubanga mulina omubaka omubi eriyo ebizibu ebijja kubanga mulina chairman omubi nga lwaki okuba nti takola kiki ekimufuula omubi yes ekintu kye bayita okukola esente bwe zijja aziteeka we zitasaana kubeera akola emirimu ge dibenga lye myaka 20 kikwewunyisa tubadde ne mukwano gwaffe eyatukiikira emyaka 15 netubeera n'omulala owekitiibwa Madaada netubeera ne omulala gwe twalonda mu 2016 gwe tulina myaka 20 bw'okola analysis economic development ng'ogerageranyiriza n'Entenjeru North ne bamunanika ogenda okulaba nga ffe tubadde tutambula ku speed ya kasoobo ensonga eyo yandeetera nze alina omugisha omuntu wa bulijjo wa wansi okuvaayo neŋŋamba eno embeera kwe tutambulira tejja kutumazaako speed ya kovu ya nfudu kale nasalawo okuba nti ebyobulimi kubanga abantu abasinga obungi waffe balimi nebale balimanya ebikajjo kuba nti oyita emotoka z'ebikajjo bitugasa kitono mu nnyingiza y'amaka era abantu ababikola mu economic term nga mukwano gwange bwabadde ayogera they are casual laborers abantu ba plantation owners bebasinga okubenefitinga ate emisolo bwe giva mu baana abagagga ab'ebikajjo mu kifo kye gikole nga bwe kisaanidde tegituuka ku muntu wa wansi abantu biki bakoleye bivaamu sente balima okulima kwengambye kuli subsistence teri mukyere gulimibwa ewaffe ekirime ekikulu kasooli emwanyi ntonotono ewaffe ntono kasooli nebijanjalo ne tulima ku plots butono byakulya otundako embeera eyo nzize omubala gwange ogugamba fundamental change oba enkyukakyuka y'anamadala bw'onojja gukola ekyo bajje ku byo substance bagende ku byo njagala okulima kubeere business ekyokubiri omuntu bw'alima kasooli aleme ku mutunda singi 3 4 5 katala ogenda kajjawo kuba oyinza obanga agudde ebbeeyi okusooka maketi yaffe mu bbaale tuli akawunga ate bayirawo ekikwewunyisa sizoni nga yakatandika ey'omakungula abantu batunda kasooli singi 3 4 naye ate bwagenda ku dduuka akawunga ke kamu ako n'akagula 10 meka 2 kilo nga kimwetaagisa okutunda kilo 5 ez'akasooli w'empeke agule kiremu eyaki naye nga naye asobola omwongerako value wano kasooli so nga kaakati bw'obeera member of parliament olina okusika ebibiina by'abakyala sente bye zifuna tusobola okukola agro processing value addition kale ngenda kudya jalangereke wa mukyala Nakintu Sarah mukono teri wala na Kampala ebizibu byayo ojja kwesanga olusi biri mu kembeera y'ekibuga kyebitawanya abantu beeyuba oliga batugaye nti ojja buzi kasoba wa ssente ne bw'otayogera ku ibaluma nga weetambulira neyanzege mukono ze mukozeemu okumala ebbanga omazeyo ebbanga ki mukono mwenkulidde mwensomedde gye bakuzaala mwenkoledde yes okutandikira ddala natandika okola ebizibu bya mukono mu 2010 natandika okolerawo directory myaka 10 kati bitundu ebyenjawulo sookya ddala wali okusaddaaka abaana byabiranga nnyo mawulire byaliyo mu mawulire yenze yalidinga kampeyini yapindega kisaddaaka abaana nga tugenda mu communities nga tusensitizinga abantu ng'oli mukozi wa gavumenti bwe kikulu
nga ndi mu kibiina ekyanakyewa olikuba n'ekitongole kituyita Empowered Care Organization ne Human Africa twagenda nga tusensitizinga abantu okukyusa mindset endowooza nga tukozesa approach tuyita social change abantu bali bakkiriza mu bintu ebyenjawulo okuwandirira okuwongerera ekiggwa kyange nina okusaddaaka so yenze yalidinga eyo campaign tetukyali mawulire over that nenkolayo ku baana balina obulemi eri campaign yatulidinga kweno twali kweringa abaana bayinza okuyita anti Sarah jangu waliwo omwana bamutereka mu nju netusanga nga abaana bali stigmatized bakonzibireyo yes netukola neyo campaign twatandikiranga waka ku bazadde kubabeetoolodde bw'aba anaasoma mu ssomero by'anaasomamu gye tunamutwala basically so mukono mukozeemu last week kyenyamiza ebizibu byaffe bingi emukono wadde mutwala tuli ku kibuga tulina eddwaliro eryasumuzibwa ku hospital level liri ku level ya hospital yes naye naliyo last week it was so absurd oli mulwadde nga sini mulwadde of course wali abakuyita tulina wano omuntu ali bubi jangu omutwale yali mukyala ng'agenda kuzaala naye nga tukaliba pendizi ezisirikamuuko nitubeerawo throughout the night kyennyamiza tizagenda okwera saawa mukaaga ogwekiro amasanyalaze ne gavaako kudwalira awo tewali genereta omusawo ali eyali akola night musabye nsenga azaalisa abantu ku katooki tewali genereta ak'essimu yali ndoza tekola oba yafa ku katooki k'essimu abakazi bangi balwa abasawo babiri bokka oh my goodness abalwadde basula wansi omukyala ava kuzaala naye ng'olina okuyala wansi w'ekitanda ekyoli paka obudde bwenkeera n'akawere abamu basula mu mpewo awo wabweru ng'ate bazadde nti so sad ekyo tukyakiina ng'ate tulina ababaka abali long overdue kale ekyo mbaka oba ogenda kikolera ki mbangenda kikolera ki nze kola bwe nali awo nalagawo waliwo waiting area wantu webalindira ekiro bambi abazadde bebakawo abazadde nganze omubaka n'abaana baabwe yes n'abaana baabwe nga bona bebasawa okutaka waiting area tusobola ogikyusa netugifuula abazadde bwe bagenda bamaze okuzaala oba ne bana abalinda nti ebirowoozo bireeta mu palamenti ne babeerawo ekisooka nga muganda wange bwagambye budget zitandikireeyo ne sente ezijja zitandikireeyo tubuzeemu ababaka abamanyi okutwogerera nga mukono abasobola okulobingira for increment bemwina teboogera oh my goodness boogera wabeeru wa parliament omukazi omukyala genjagala okuddira mu bigere tateesangako takomangawo okunona birowoozo by'abantu basically tetulina batukiika tabeerayo mu constituency eyo abeera mu nnimiro ayinza oba tabeerayo naye nga mu constituency nga abalonzi bamulaba of course kyekyo kizibu n'omuganda nange kyayogeddeko okulonda abantu abatabeera muki mukitundu tasula eyo tebamanyi ne bannanga balabe nesimba enako omu wamakinde omulala wantinda ayinza oba alina amaka mu kibuga naye nga naye alinayo mukyala tebabeerayo taata ki ekirala ekitawajabala patulugije mutambula mukono bannanga obwavu bungi niko tuyinza mukulira ki kubanga era buli omwaga bwavu neyanzege ku kiseera kini kyenkozeeyo mbadde nsomesa abakyala mu mitendera egy'enjawulo ndi w'abakyala gulama mbadde publicity ku LC2 set award yes tukoze abakyala netubasomesa okutandikawo ebyemikono ebyenjawulo kola bitabo kola ki kyosobola okukolera awaka nekikuyingiriza kati kasente ogwo tugukoze naye nga twali tukola tutya kasita mubeera 40 ensala nzija nembasomesa lwaki njagala 40 and above tondetaaga practical ey'okuyiga ekintu oleeta nusumeka 10 twetaaga mitwalo ena buli emu aleeta meka 10 tesobola kulekoma muntu netugula ebintu netukola netugenda mu maaso byononyeza akatale buli kimu kyonna naye nze nga ndi ku ddaala lino eryomubaka omukyala manyi avenues nyingi zensobola okulobingiramu ekisooka okukayana mu palamenti ogenda kujja kukayana mu palamenti implement ku bantu bange ekyo kisoboka ekyokubiri okulobinga twale ffe tugenda mu companies ez'enjawulo nga the great women abakyala abaseta award netubasabayo kasente netukola emikolo egy'enjawulo tukikoze nga tuli ku ddala lyaba LCs tukikoze ekyokusatu twetukola campaigns against child sacrifice twalinga wano tweyogezera ne university emu nekola eri marathon nebaweereza ki sente so ate ku kitiibwa kino ekyomubaka omukyala I know very many avenues ezisobola okuntwala wabweru nendeeta
ensako ku bintu ebyenjawulo. Tweyanza ngenda kuddira ebizo bya mikono tubiwulidde owava bulabikanga buli wamu kyaliyo kuba ndowooza ne mu okunyweza okwakolebwa ekitongole kya Vision Group obwavu n'ebyobulamu byali ndowooza mu nnamba ezisooka waliko obwavu ebyobulamu byenjigiriza so ndowooza abakulembeze mwongeremu amaanyi okulaba nti ensonga eyo ekolebwako abantu bulamu naye kyemmanyira waliwo abamu nga wamubiri bulungi si buli wamu nti mbeera ya miranga na biwoobe waliwo ke mbadde neerabiddemuko ekizibu ky'ebbaala ekisinga era ekitadde ebbaala ku maapu si mu bulungi wabula mu bubi kyekibba ttaka emirerembe gy'ettaka gy'amaanyi nnyo mu bbaala zijjukira ensonga ezo zaaliwo nnyo ne mu 2011 yes ensonga semasonga ezimu kuzindeese kwe kulwanyisa embeera eyo nakati ensonga eyo tendabako yamaanyi nnyo era wetwogerera abantu abasinga obungi babasenda kitegeeza egenda kusalawo nnyo mu kulonda kuno yes egenda kubeera abaviirudde yes nze ku lwange mu bufunze ensonga eno ejja kugwera mu palamenti abantu abasinga obungi bwe bajja mu palamenti tebalina buvumu bumala kukiikirira abantu alowooza palamenti efuuse kadaala omuzungu kyayita self actualization so nga ate abakufuula ensonga bw'osooka okusosowaza kati siyinza kunyumirwa kitiibwa ky'obwa honorable ng'abantu bange emitima gibeewanise ab'ebibanja bali awo basula ku tebuuke ŋŋenda kulwana olutalo entalo eziri mu kayunga za supremacy ani asinga amaanyi ani asinga ki nze kye ŋŋenda okukola olutalo ate lwe ŋŋenda okulwana ye muntu ow'ekibanja constitution semateeke mu eddembe ly'obwebange n'obwannannyini omuntu w'ekibanja atule ku kibanja kye ng'amanyi nti amateeka gamuprotectinga era abakulembeze ba civil servants balina kukolagana nange bulungi okulabika nti tuteekawo security y'ow'ekibanja n'ow'ettaka naye abenga alina obwabekayunga ensonga muziwulidde mukulu ayagala kubataasa kubagoba ku ttaka ensonga z'ekayunga ezo ez'ettaka zirudde tuludde nga tuzikolako toza naye yali minisita ombezo eby'ettaka yazirimu nnyo 2011 2012 kasubire ku luno zinaggwa mwami Keno musanyusa Nakawa East wagaye nti nawe kojje ensonga ozikwate mu kiki kikuleete Nakawa tojja yimuli bameke Nakawa East muwerako kale kyekikuleeta sebo mwami eseo boyogera ku Nakawa Nakawa East oba oyogera ku Mutungo oba oyogera ku Luzira oba oyogera ku Bugoloobi oba oyogera ku Kiswa Butabika oyogera ku Mubs kuba ne Mubs nga ettendekero diri eyo parish number oba oyogera ku prison Luzira prison eyo nayo parish yaffe oba oyogera ku Mbuya 1 ne Mbuya 2 kati awo Ministry of Defense oba gitwaliddemu n'otwaliramu ne URA oba oyogera ku Butabika kati oyo oba oyogera ku Nakawa East ate kinawataka oba otandise okuyingirira Wakiso mu Kampala kati bw'oyogera ku Nakawa East oba oyogera ku kitundu ekisava ekirina URA ekyalina amalwaliro nga Butabika ekirina industries ezisinga okuba ennyingi mu ggwanga lino ne factories kati oyogera ku kitundu ekisava era abantu bannange nkakasa bagenda kutandika okwegombesa MP Keno nizinga ndaba zisinga sayidi okubanga aweererezaamu ekisava naye ekyennaku kifumbekeddemu obulumi bulumi ki obuli tulina obulumi mu Nakawa East obw'entalo ntalo zakizabyabufuzi entalo ez'ebyo ziri zaava mu byobufuzi zafuuka ntalo z'abagagga eriyo bagiants basatu naye bonna kati baava mu ntalo ez'omuntu wa bulijjo balwana ntalo zaabwe kati awo Keno kadawudi kyekava kajja kakubana Goliath kaweereze wakati mu kiseera kino eky'obuzibu bwe tulimu ng'abantu sebo nva mu maka gange essaawa eno mulimu ekkanisa abadiventi leero babeera mu kusinza ku sabiti naye kati olwa covid amakanisa twagazza mu nju kati nze musumba mu maka gange kubanga enamba gye batuwa mu kanisa ebyobulamu naye ekyo kyekimu ne mu masinzizo ag'enjawulo naye tuli mu mbeera eyo nga muli awo musinza naye nga temunnasaba birala musooka kusaba Mukama tuwe ekyokulya ensala ya Mukama naye wakati mu mbeera ey'obujiji gye tulimu sebo obutakulwisaayo kaneme kulandagga
njagala okulaga nti tulina obuzibu. Tosooka kumbuuza nti oba MP yabukolako naye ojja kukutegeerera mu miramwa giri ena egya memba wa parliament gy'alina okukola. Alina okukiikirira abantu. Nina okubaga amateeka matuufu. Nina okutematema bajeti y'eggwanga wamu n'okulondoola ebisaliddwawo okulaba nga bituukirizibwa. Kati njagala okulaga nti we twogerera mu Nakawa East ebbula ly'emirimu eryo lwafuuka luyimba. Ng'ate amakolero ogambye mulina mangi. Ng'ate amakolero tulina mangi. Ekibuuzo baani abakola mu makolero gano? Songa edda abantu baalinga abantu abamuluzira n'emiriraano mu Nakawa East be baali abakozi b'omu makolero gano. Kati kyabaawo. Songa Local Content Act providing for that egamba nti nno munaatandikiranga ku bantu ab'omu kitundu okubawa emirimu. Oba tebalina bukugu bukola mirimu egyo. Sebo wamu n'ebintu ebirala ebikozesebwa raw materials zonna jjukira ne labor is part of the raw materials. Abantu balina obukugu nkugambye tulina amasettendekero nga moves. The Directorate of Industrial Training etuliraanye wano. Mulina Nakawa vocation now. Tulina Nakawa vocation. Mulina MTAP. Tulina seba abantu abakola ebiruka ebikyasinga okuba eby'omulembe nga bali mu prison. Jjukira omuntu we bakusiba tekitegeeza nti oli kugwa olugenda kufa bufi. Balina engeri gye bafuulamu bize. Balina ebitone. Kati njagala okulaga Nakawa tulina ekizibu eky'amalwaliro wenjogerera omukyala one family. Omukyala yafudde n'omwana yabadde azaala n'omwana n'afa. Naye ng'obuzibu bwe bwavudde awo sijja kulandaggawo nnyo. Ku lumbe lwe lumu nga tuli awo tuli mu kukungubaga waliwo oluguudo lwe bakoze awo ku Ring Road. Nkulaga obulumi obuli mu Nakawa. Musajja wati yabadde avaayo ajooginge ng'ava bw'ati mu lumbe asala piki n'emukubira awo. Naye okutwala omuntu ono okufuna obujjanjabi Benedict almost we yafiiridde naye ne bamuddusa ate bamutwala e Mulago. Musajja tunaye twatiise. Obuzibu bw'ebyobulamu buliwo nga bunene nti mu malwaliro obusobozi tebuliiyo oba obw'abasawo oba obw'eddagala. Naye jjukira tuli mu constituency gye baatuweeramu zi ambulances. Naye kino si kizibu kya Nakawa yokka. Eggwanga lyonna bammemba ba parliament baawa abantu takisi naye nga bazituumye ambulance. Kuba ambulance ebeeramu suction unit ebeeramu ebintu bingi n'abasawo. Kati zemulina bafuuka billboard si ambulance. Bino bipande na takisi na kiwaanyi ate ekyewuunyisa mulembe guno ogwa jjaamu kati zaafuuka lidikazi zaabwe kubayisa mu jjaamu. Ekirala mu bulumi obw'ekitalo omuntu afa ne bakusaba ssente ate nga zisinga takisi zeyandikusabye okutwala. Ani azikusaba? Bennyini ekyewuunyisa yennyini yakwata essimu yakuba olagawa yafuddewa yafiiridde ki n'ebiringa ebyo. Sebo tulina obuzibu obw'ebyenjigiriza ebikunamye mu Nakawa East. Teri masomero. Twogerera tulina essomero limu erya Luzira SS. Erya secondary yokka. Erya secondary eriri ku mutendera guno ogwa USE ogw'abasomere ku bwereere. Naye ekyewuunyisa Luzira SS yesinga okuba expensive mu Nakawa East nti omwavu tosobola kutwalayo omwana wo waakiriko okumutwala mu ssomero ery'obwannayi. Ate birimu okusasula era. Okusasula n'ekifo okigula ssente ezitaka wansi wa $5,000 okukkiriza omwana. Ssente ate basabaza ki ezo? Kakati ebyo byebimu ku byenja okwanjula nga nfunye immunities ezimala nga MP. Ensonga eddako taata ffe tulina minisitule y'ebyokwerinda naye obumenyi bw'amateeka busukkulumye nnyo mu Nakawa East. Oba abaana mwabakuza bubi. Kakati omuntu gw'osanga n'agamba nti nze neekyawa nafadda ng'akyatambula naye waliwo kikipe kiva. Sebo tulina obuzibu. Emisolo egirumya abantu obujiji n'okukaaba kitandikira Nakawa. Alina gisoloza ekyo. Ate ffe tugisolooza wali mu URA Nakawa yaffe. Naye we twogerera omusolo ogusinza okubonyaabonya abantu b'e Nakawa be baazimba mu Manyata abaazimba eno mu Lower Kampala Road. Kale ensonga zaabwe Nakawa tuziwulidde. Ampuliriza okyali mpola pulogulaamu Akaalo 22. Kkiriza tusooke tunywe okulondolwa amazzi tukomawo tugende mu maaso n'emboozi eno tovaawo.